Olwaleero tubadde ne workshop nga ababaka ab'oludda olwa opposition oludda oluvuganya nga tweteekerateekera budget yaffe gye tuyita alternative budget, kubanga wabeerawo budget eya gavumenti n'ebiseera ebisinga eba tekwatagana na muntu wa bulijjo na muntu wa wansi ensonga ye ze yalirabye nti wano wakulu aw'okuteeka ssente zinagenda wano oba wali. So ffe buli mwaka tufulumya alternative budget. Naye ku luno twagamba katukyuseemuko mu ngeri gye tukola alternative budget yaffe. Tugamba tugenda kwebuuza ku bantu ab'enjawulo ekizze kitabeerawo nnyo oba oliawo. So twawandikira ebibiina bya opposition era abasinga batuwadde views zaabwe, endowooza zaabwe, civil society organizations ne ba stakeholders abalala nga tubasaba okutuwa input yaabwe era abasinga bazze bagituwa mu buwandiike. Kino bwe twalirabye walina okuteekebwa essira, kino kye tulina okuteekako ennyo amaanyi ku nsonga ya alternative budget, nga twagala alternative budget yaffe weeneefulumira mu bbanga eritali lya wala nnyo, buli munnayuganda n'agitunulako anaalaba ekifaananyi kye mu budget eyo. Y'ensonga lwaki twasazaawo okutambula bwe tuti. Eno kati workshop ne tufuna n'abalala abazze okuwayamuko naffe okutuwa endowooza zaabwe, nsonga ki ze tulina okuteekako omulaka. So bwe tunaava eno workshop tujja kuddamu tu fine tuning bye tubadde tukolako, then eventually tujja kufulumya alternative budget yaffe mu kaseera akatali kawala nnyo. Buli mwaka bwe tukola alternative budget, ffe budget yaffe nga ab'oludda oluvuganya tubeera n'omulamwa theme. Kati theme ey'omwaka guno eri combating corruption, the sure way to effective service delivery. Nti bwe tulwanyisa enguzi tuba tujja kusobola okuweereza bannansi nga ssente weeziri ezikola ku malwaliro, ku byobulamu, ezikola ku by'enguudo, ezikola ku byenjigiriza n'ebirala bingi byonna. Nti kasita tulwanyisa enguzi ng'eggwanga tulina ssente empitirivu. Wano ng'eggwanga twagenda ne tumanyiira abatuvujjirira, abatuwa aid, ne tuddaawo ne tulemala kwegamba si kulemala naye ne tusigala nga tetwetengeredde kubanga tumanyi obuyambi bujja buli mwaka. Neffe tugamba nti kasita tulwanyisa enguzi ne tukozesa bulungi ssente z'omuwoomusolo, oba oliawo tetwetaaga na aid donations, kubanga ezo nazo zituuka ekiseera ne ziba nga teziriiwo zijjako n'obukwakulizo, strings attached. Naye era nga bwe tuze tulaba akaseera akatuuka nga aid eyo tekyaliwo. Kati mwalabye ebya USAID, Trump yavuddeyo n'agamba nti kati bino bikomye. Kati nga gavumenti kyoba otegeeza nti abantu bagenda kufa kubanga ssente ezo zibadde zikwasaganya ebyenjigiriza, ebyobulamu, naddala okusingira ddala ebyobulamu naki. Kati gwe ng'omuzadde oba ogamba nti kakati mujja kufa kubanga bali ababadde batuwa ku ssente tebakyatuwa, ate nga ssente z'omuwoomusolo weeziri. So nga tugamba nti twagala proper accountability, nti ssente y'omuwoomusolo ekozesebwe obulungi. Awo tuba tetulina nakukaabirira muntu yenna tuyambe wano tuyambe wali kubanga ssente empitirivu zijja, oba oliawo ne ku bintu ebitategeerekeka kubanga twawulidde Trump ye ne administration ne gavumenti ye bagamba nti ssente empitirivu ezibadde zijja eno nga mulimu ne ssente ze babadde basindika gavumenti yaabwe okutambuza ensonga ey'ebisiyaga. Era nga ffe tugamba awo nawo twagalawo accountability kubanga ssente empitirivu ezibadde zijja ku nsonga ez'enjawulo nga mulimu ne ssente ezigenda okuvujjirira ensonga y'ebisiyaga. Gavumenti tubanja accountability ku nsonga eyo. Gavumenti tugibanja accountability ennyonnyole bannayuganda kubanga twayise etteeka wano era muzze muwulira agamba bano bapromotinga bisiyaga, bano biki naye ate Trump ne banne bakola nabo mu gavumenti baga nti Uganda ebadde efuna ssente empitirivu nga mulimu ne ssente ez'ebisiyaga. Kati munnayuganda yeebuuza gavumenti ezo ssente ezo ani abadde azifuna, zibadde zikola ki era nga zipromotinga zitya ebisiyaga? Bannayuganda baagala okutegeera. Kati ebyo byonna tubizingiddemu wali nga ffe tugamba nti aid neeno ebadde ejja okuyamba ku byobulamu n'ebirala, nti kakati bw'ebanga esaliddwako nga gavumenti tugenda gamba abantu nti kakati tewali ddagala, kati mufe mukole ki? Tusobola okukozesa obulungi ssente zaffe, ssente z'omuwoomusolo ne tuweereza bannayuganda. Ffe kati awo tusinga okuteeka omulaga. Ffe nga ffe era muzze mulaba nga twanika enguzi eno era nga tugamba abantu bano
Government bw'eba eri serious nga ffe bwe tuli ku nsonga ey'enguzi bagenda bagamba zero tolerance to corruption naki naye ate tuze twanika ababbi ababba ssente y'omuwa omusolo naye ate gavumenti ne bavaayo mu M7 n'avaayo nti abantu bano mubaleke kasita ssente ze babba baziteeka wano kati ffe tugamba okusookera ddala abantu abo twagala bakwatibwe twagala kukwatayo abatonotono kati ng'ebigenda maaso mu Bank of Uganda bagenze ne bakwata accountant general n'abalala abatonotono naye abantu abo bali ku level ewa directive nti kakati ssente ezenkana bwe ziti zigende wano oba zigende wali mulimu abakulu abatwala ministry eyo nabo twagala bakwatibwe bakangavulibwe n'ekirala twagala ssente ezibbibwa zirikaveringibwe bw'oba obbye ssente z'omuwa omusolo tekimala gamba nti kakati ono tumututte mu kooti kubanga batwalayo mu kooti ne babasibako mu rimanda weeks nga 2 ne bavaayo ne biggwa twabiraba n'ababaka ba NRM be bakwata wano abaali babba ssente z'omuwa omusolo naye ne biggwa naye ate nga ssente zo zisigala zibbibwa kati nga twagala abantu bano bakangavulwe ne ssente zino zikomezebwewo nti gwe gwe tukwatidde mu kituli ssente ezo zizeewo munnayuganda aleme kuzifiirwa ssente ezo ozikomyewo either tutunde ebintu byo ebibyo kati ffe zipropose zetuwa either tutunde ebintu byo paka nga ssente ezo ziddizibwawo bwe tukola ekyo abantu bajja kulaba nti ensonga eno ey'okubba ssente y'omuwa omusolo eri siriasi kijja kubaziyiza okubba ssente ezo tulina ebintu bye tulaba ne bitutangaaza naffe twalaba abakulu abamu baava mu ggwanga erya Zimbabwe ne bajja wano e Uganda mbu bazze kuyiga engeri ey'okulwanyisa enguzi nenga bano bali siriasi ku kye bakola bazze kuyiga engeri yakulwanyisa nguzi oba bazze kuyiga engeri y'okubbira ddala ssente y'omuwa omusolo kubanga kyekiri wano mu ggwanga lyaffe twalabye n'okulaba nti obuwumbi 2 bagenda buteeka mu kulwanyisa enguzi n'obuuza exactly kikubanga mujja kulaba amawulire nti ne bino obuwumbi 2 nabo bujja kubbibwa kati ssente zirina okukozesebwa okulwanyisa enguzi nazo mujja kuba muli awo nga zibbiddwa obuzibu tulina mu ggwanga lyaffe nti enguzi oba okubba ssente y'omuwa omusolo tekiri risiki si kyabulabe waliwo amawanga agamu nga kibeera kyabulabe nnyo okukwata ku ssente y'omuwa omusolo nti bw'ozikwatako bajja kuwanika kalabba bajja kusiba ebyo byonna babitunde n'ekirala kwegamba amawanga agali eyo agamu nga okubba ssente y'omuwa omusolo kyakendeera katogere bwe tutyo si nti abantu abo oba batya nnyo Katonda oba bantu balungi nnyo lwakubanga systems zaabwe zikifuula kyabulabe okubba ssente y'omuwa omusolo kakati wano Uganda abantu bangi buli sande babeera mu masinzizo ku Lwokutaano n'ennaku endala era mu statistics bw'otunula 80% Christian n'abalala naye obubbi obuli wano buyitirivu lwaki kubanga si kyabulabe omuntu amanyi nti ajja kubba ssente y'omuwa omusolo asigale nga yeetaayaya ng'akola kyayagala oluusi bakwatako katono wiiki emu weeks 2 ne biggweeraawo kati twagala awo tuveewo tujja okusobola okubeera ne ssente ezikwasaganya service delivery kubanga bano bulijjo betwesibako mu tuyambe donor funds n'ebirala kati kitandise okweyoleka zigenda zikoma ate ng'abo nabo tetulina kubeesibako nnyo kubanga tewali muntu akuwa ssente nga za bwereere era ajja sigala akuteekamu omukono kati kola kino akuwa order ku kiri ng'ayagala ye agenda eyiye yebeera etambula nga bwe tuzze tubira